Ani kafulumye ennaku ezo ng'ayimiridde n'ensibambi ne Profesa Nsibambi naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde, Mayanja azuukidde, Samson Kiseka azuukidde, Saamu Njuba azuukidde, Saamu Ssebagereka azuukidde, Abe Kafumbe Mukasa azuukidde, ne basanga ng'omubaka w'e Busiro ye Tyetye. Bano benda batyetye Latiri moja. Mubagamba mutya? Si ebyo ebikwatisa emizimu emigo ne gitukuba. Abooluganda, njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Mukulu Medadi Lubega Sseggona, abafu abo bonna nga bw'obamenye Kavuna Kabatanda ne bakomawo nga beerogozza nga bwe weerogozza. Tuddamu ne tubatta nga bwe tubabuuza, mwaleka kiki emabega bano kye bayonoonye? Mwe ba intelekito bwe mwali mugenda, kiki mwaleka emabega bano bakyakayiga kye bayonoonye? Nguudo nnungi nga baagaana zisakira mataala, malwaliro malungi nga baagaana gateeseza ddagala, byanjigiriza birungi nga bano baagaana okubiteeseza, oba byanfuna birungi nga bano balemeddwa okubitereeza. Ba intelekito baffe abo, kiki baaleka emabega bano kye bayonoonye? Era lwaki bano tebagwana kusikira abo okusukka ku ndabika? Omanyi mmwe Abaganda mufa nnyo ku disipule ne mwerabira amasa, so nga ate disipule yalibadde kuyita mu masa. Naye mmwe eva muyooyoota disipule naye nga mu masa temuliimu kirimu. Kyokka ng'ate omuntu wajja amaaso ku disipule gayina kumutuma mu masa. N'omuzza obuzibu ayitako ewaffe e Buganda emabegako eyo, abadde nga asobola okututendereza. Buganda erina abasajja. But the question is, Buganda bw'eba erina abasajja, abantu ba Buganda balina abasajja. What is Buganda for you? Buganda si erina okuba n'abasajja, wabula abantu ba Buganda be balina okubeera n'abasajja. Omanyi Buganda mwagifunza mwagiteekaawo Mmengo, y'ensonga lwaki ne Museveni bw'abaako ebimu by'abaddizaayo oba bwe baba bamusinkanye. Mmengo esisinkanye Museveni. Museveni addizza Mmengo ebyayo, ebimu ku byayo. Bwe baba abasajja obasiigira ku kifaananyi kya Mmengo oli mutuufu, naye bw'oba obasiigira ku kifaananyi kya Buganda toli mutuufu. Buganda terina kubeera n'abasajja. Abaganda be balina okubeera n'abasajja, kubanga Abaganda bonna enijjeno ye Buganda so si Mmengo. Kakati omuyisa asobola okutunuulira ku basajja, Buganda erina abasajja naye babuuze mu masa waliyo ki? Disipule eno kikyesikira abantu ba Buganda mu masa, era kikyegatta ku bantu ba Buganda. Abaganda bakyagoba ku ttaka nga bulijjo tebatandise ku mulembe guno. Abaana ba Buganda baggweera mu makomera nga bulijjo era tebatandise ku mulembe guno. Abaana ba Buganda be bamala okusoma ne batafuna mirimu nga bulijjo era tebatandise ku mulembe guno. Then Buganda erina abasajja abaaki? Aba disipule, jasi ab'okuteeka obuteeka mu masa ne mubalaba, bannange okuteeka obuteeka ku disipule, bannange edduuka lino lirina matirio, naye ng'ate mu masa tewaliyo kiriyo. Era nga neeno disipule teyina nnyo kyesika kukigatta ku dduuka mu masa. Olweyo ebeera disipule for nothing. Buganda terina kubeera n'abasajja. Abantu ba Buganda be balina okubeera n'abasajja, meaning nga basobola okukenenula juice ava mu basajja abo. Kanguwa ekyokulabirako, Obwakabaka bwaffe bulina olusiisira olw'ebyobulamu, ndowooza buli mwaka. Naye okimanyi nga Ssegirinnya oyo yali yawangadde nnyo. Omwaka alabika yali agenda kujjanjaba abantu bangi okusinga institution.
kubanga yali mu bantu ba institution ng'era ajuna bantu ba institution. Simanyi oba Nsibambi bwe yaliwo bannange emmere mwalyanga ya bwereere. Nsibambi yali akyalina Ssaabaminisita kiro ya sukaali neyagala okuyingirako mu mutwalo gw'otutendera. Simanyi oba abalala bonna bwe baaliwo nga disipule ennungi ettaka tebaali tugobangako, oba abaana baffe tebaggweranga mu makomera. Simanyi oba waaliwaawo ekintu ekifuula okuba eky'obwereere ekyanguya obulamu wansi w'okubaawo kwa Damiano Lubega oba wansi w'okubaawo kwa Abel Kafumbe Mukasa. Era abafu abo nziramu n'embatta. Jjukira nabadde nabasse dda nga mbabuuza munywa sukaali, mumira eddagala, mujjanjaba oba mujjanjabisa, musoma oba musomesa, mukola oba mukozesa. Gwe ow'okulukuusa ontegeerera otya ku byetaago byange bye nneetaaga mu mubaka wange? Era nga kyatandika ddi nga nina kulonda kusanyusa Abel Kafumbe Mukasa. Sinze ku bya bujjanjabi bwange, sinze ku ntambula zange, sinze ku bya busuubuzi bwange, nga sironda lwa musolo gwereeze, nga sironda lwa ddagala litali mu ddwaliro, nga sironda lwa nguudo mbi, nga sironda ku lw'abaana bamaze kusoma ne batafuna mirimu, naye kusanyusa Damiano Lubega, kusanyusa Abel Kafumbe Mukasa. Abel Kafumbe Mukasa anaakitwala atya nze Itongwa? Nkolerera okusanyusa omufu nga sikoleredde kukola bingattako, era nnonde kusanyusa mufu nga sironze mukulembeze anangattako. Bwe baba baleese olunyaamanyama n'oluvengevenge olwo, era nziramu n'enkola ki? Nembatta nga bwe mbabuuza ebibuuzo. Seggirinya ye yatunda Cooperative Union y'e Masaka? Seggirinya ddiru ki gye yali abaddemu ng'ebba ssente za ggwanga? Oba bakyakayiga baffe bano bazzaake ne baaninga ye mugenda mubamenya. Ddiru ki gye baali babaddemu ng'ejjawo ekitugaziza ewamu ekiteeke mu mikono gy'omuntu ssekinnoomu abaana be bafune ebyokusikira? Masaka Cooperative yatundibwani ab'ebitiibwa era bemuwaaniriza nti bagwanidde balungi ku disipule ne mu buweereza nga bulina kutuuka ku nze ekyamazima mbadde sibuganyulwa. Okuteesa nga byoteesa tebiteekebwa mu nkola era ngenda kukiddamu, kitegeeza amaanyi go gakuli mu kunyigirizibwa kwaffe, kubanga bwe tutanyigirizibwa toteesa ng'owoomwala. Era bwe gwabimbye najjayo lesa amaanyi ge n'obukugu bwe n'omubuuzo n'okuba gavumenti yani ey'ekibuga yaffe eyo kwabadde mmeeya. Ne lwaki omwala bwe gubimba lwonoonyaamu amaanyi go then obeera ovumaani. Ebyobukuzi ebyagwa ekitiibwa abafu abo mbabuuza mulowooza nti byasuulibwa baani? Omulungi yansindiikiriza ku mubi okumufunamu kye sisobodde kufunamu ye omulungi. Era abalungi bwe bakwata bubi abasajja bano ababi kwe balonda, era ababi bo bakitwala nti bateegera ku kasasiro gwe gw'osudde ye gwalonda. Abaayi ababi baayita wa abalungi bwe baba baali bapafoominga bulungi. Teri atayagala kintu kirungi. Era senga kibaawo nkakasa buli omu kyalina okwettanira, naye kino ekirungi ky'oyagala nettanire. Gwe sooka weebuze lwaki kakati amaanyi ogakozesa kunsika ku kibi ondaga ekirungi nga kimbikkulidde n'ebisambi ki ekyanzijja wano ngende n'ababi. Nalina kye nnoonya ekisukka ku bulungi. Era gwe bw'ogamba nti leka okulonda abakulembeze abatayanjulikika
it's like okuwasa. Osobola okuwasa omukazi alagika mu banno akuvimbisa akuliisa eswaga bonna ne baga akasajja kayeekolera kateeba embooko y'omukazi. But the question is azaala oba omugaso gwe kumukozesa ku display kuvimbira ku bannange naye mu nnyumba temuliimu akaaba. Kakati gwe bw'owasa ng'owasirizza balabi kyoyagala okifuna naye ate waliwo awasa ng'awasizza mukazi anaamugattako mimbi najja wololo 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 nfunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abagenyi. Kakati eyafuna omubi ng'alina kye yali amunoonyamu ekisukka ku bulungi yakifunye. Era bakyali bonna amakago gatera okuwangaala gw'okubanga mulina kye mweyagalako ekisukka ku bulungi n'okwanjulikika mu bantu. Era abo abagenda n'abanjulikika mu bakwano baabwe ne babalira eswaga biki bawunzika era bayawukanye nga tone yagenda n'omulungi era zeeyo wansi anoonyezza mubi kubanga the end of the day essanyu eyo lyetaaga mu goolo y'omukwano baana. Teri asamba mupiira ng'asamba busambi atyo mafaaye just kusamba busambi mupiira. But goolo y'omupiira goolo ne goolo y'omukwano mwana na mirembe. Kakati gwayagala ebya display abakulembeze mulonda abalagikayo kati n'abalaga nfudde nyenda balagira wa nga mu lubuto mwetaagamu empeke nga nina w'okuddusa mu ddwaliro tewali wa ambulance. N'ababalaga ntya nga ntambulira mu bisooto ebingi. Sigambye nti omubaka y'alina okukola ebyo naye bw'obiteeseza emyaka egikunukkiriza nga tebikoleddwa kumanya nti eyo si solution ku kirwadde ekikuluma si ddagala. Ekirwadde kikambwe ennyo okusukka ku ddagala ly'okiwa so nga ate eddagala abeera musirikale alwanagana n'ekirwadde munda eyo so si kuteesa buteesa na kirwadde kino ekirwadde kye tuyina twetaaga kisindikira ddagala ki lirwana nakyo oba liteesa nakyo. Abafu abaafa b'oyogerako ne bamala bakomawo tuba tunuza ku ddwaliro lya Seggirinya Kyakayiga kati kiri gye baliwe tuba tumaze okubatta ne baddayo oba basanga eri Seggirinya ne bamubonereza oba ne bamusiima nti otukyalenjinze. Naffe abayivu ababeerawo ebbanga bye twabikola naye gwe wabikolera myezi 2 gye kyokka. So bamufokasinge ku kifaananyi ky'abakulembeze bammwe era nga nakyo kyalibadde kikulu nnyo. Ne tutuuse ku mbeera ng'ekifaananyi si kye kikulu naye nga kikyenfuna mu kifaananyi kyekisinga obuki kyekisinga obukulu. So bakadde baffe abeemanyi okumanya abeemanyi obuyivu era bagamba nti betwazzizza oba betubataddeko babadde tebagwanidde mwe mulabire ku baali beeyita abagwanidde abataafuna kkaadi ne bagenda ne bavuganya ku bwannamunigina. Seggirinya yali tagwanidde okusinziira ku Latifu. Latifu ne yeesimbawo ne Seggirinya nga ffe twamugambye nti abantu b'ekawempe batusabye ono ani yawangulwa yagala tukiitinge balonzi. Bameka abaagadde ogiyeekera kkaadi eyo ne bagenda beesimbawo ku bwannamunigina ne bawangulwa meaning nti abagigaba babeera amaanyi oba okwebuuza bakujje mu bantu nti ffe twagala ono ate abantu be basinga okumanya ekibakolera n'ekibawoomerwa mu makaago. Muyinza okuba ku Ssaabulenya mufaafaagana ng'agooli ebijanjaalo bimala buki bumaze era bye bimuwoomera. Kakati tusooke tumanye nze nfunye kye nali neetaagamu gwe nalonda. Ekyo kye kisinga obuki obukulu tekiri ku kya disipule. Omukazi afuna omusajja atava mu katanda naye ng'ayimirira okusinga gwe eyeetengeredde. Omukazi afuna omusajja atambulira mu kagaali naye nga mulamba okusinga gwe eyeetengeredde balige yankoona. Yandi mulabe ekikazi amina akasajja kafunye mu basajja bonna abali ku nsi n'ofuna akalema wamanyako ye ku bikiri yali yeetaaga. Biyinza okuba byali mukana akalema nabwe kityo
gwe weeraliikirira abafu kukomawo mwami Sseggona nga bakweshoninga ffe baatuteresa kibateresa mmwe balina kukweshoninga mmwe nti nga mutuswazizza nnyo kubanga ku mulembe gwabwe ojja kwesanga ng'era bannakigwanyizi ba Kyakayiga baaliwo lwaki abantu tebabawa gaapu kubanga baafuna oba osanga kye baali basuubira mu abo abaaliwo mwe baba bafunyeemu ki mwe baba bafunyeemu ki gwedda mu mboozi z'emizimu onfuna jja sizeze embooko ze ejje wammwe gikuba gikube Museveni ejje wammwe gikuba sizeze embooko z'owulya nga ziginozeewa ejje wammwe gikuba mugiteeke mu poliisi ejje egikuba kati ogumidde ku mizimu kaŋŋume bwe ginaddanga Walukagga aliwo nga sinza aliwo gigenda kumukuba gijja kukuba gwe bwe giba gikuba kubanga Walukagga ku bwa mmeeya asobodde okumaliza ekizimbe kya kanso tabbye asobodde okuteekawo structure mu nsolooza y'emisolo ensanjaawo ssente ezizimbye ekitebe zivudde mu bantu mwe busajja bwammwe bwe musindika babwokyayo bwe busanga omwavu atalinamu ne bwe musiba jjiribwa bwe busanga omugagga azimba nze mpaayo ng'eri ku kanso tewatuuseeyo ssente nga pulaani bagiriiridde mu kkubo kanso tewatuuseeyo ki ssente Walukagga yateekawo ennambika mu nsolooza y'emisolo era ssente ensanze yali esolooza si zaagirese esolooza bw'oli eyo Sseggirinya bye yakola myezi 2 byoli mu kusuubiza kati tugenda kugula ambulensi 2 kubanga tekirabika bulungi etwala omufu ate okutwala omulwadde kyojja okirabe then lwaki Sseggirinya abeera Kyakayiga nga mbye yakolera myezi 2 gwe emyaka 15 byoteeka mu manifesto erina okutuusa myaka 2 olwabeera musiwo era Kafumbe Mugasa bwadde abeera agenda kukubaani gwe beera mu mboozi ze ez'emizimu